Ekitundu ekya Mmwanyi Terimba 2022 Katikkiro atandikidde ku kyalo Magere mu ggombolola y'Essemuto mu Tuba 10 mu muluka gw'Ekikyusa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Bulemeezi mu maka g'omwami Timothy Semyano alimira kuyiika eziwerera ddala 10. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lino Kangaawo Ronald Mulondo, abaami b'eggombolola n'ab'ekibiina kya Mmwanyi Terimba Farmers Group wamu n'abakulembeze mu kitundu kino beebaaniriza Katikkiro mu maka gano, bw'atyo n'alambula ennimiro ya Semyano ng'ali wamu ne bannabyabufuzi n'abamu ku bantu b'omu kitundu kino. Eno Katikkiro Charles Peter Mayiga gy'asinzidde n'akubiriza abalya nnaka okuddamu okukola n'emikono gyabwe. Okufa kwa kitaawe w'omuntu si kusoomooza. Kale singa yadda mu kukaaba neera bayiika 10 ate Mmwanyi zaffe eŋŋanda za wano. Nnyina gye ŋŋenda ne baŋŋamba nti omanye tetunnasimba Mmwanyi kuba tukyalinda zino enzungu baziyita kolono. Tulinda kolono wano wali oyiika 10 Mmwanyi ŋŋanda. Semyano Timothy ne mukyala we ow'enjovu bo bennyini n'emikono gyabwe beebeerimire Mmwanyi zino. Mbasaba ab'ebulemeezi muddemu okwemanyiza okukozesa emikono gyammwe. Okukola tekutta. Teri muntu yali afudde ne bagenda okumuzika ne bagamba nti olumba olumusse kukola. Azeemu okukkaatiriza omugaso gw'okwegatta mu bibiina ng'ebyabalimi nga mu kino abadde akkaatiriza ensonga ya Semyano, memba mu kibiina ky'abalimi b'Emmwanyi mu kitundu kino. Honorable Najjuma, wano bwe nfunye ekikonde siri mu byabufuzi. Naye mu kwegatta mwe muli amaanyi. Singa oli afunye ekikonde n'akikukuba ayinza okuwogola oluba bw'aba musajja w'amaanyi nga nze. Ogera tulina bamemba 32 mulimu okuva eno twolekedde kyalo Nnyanja mu maka ga Adam Sebitosi okulambula ennimiro ye ey'Emmwanyi ng'ono atadde obuyiiya obutagambika mu kulima ekirime kino eky'Emmwanyi okusobola okugoba akawuka nga tataddeemu nsimbi nnyingi n'okwekolera ebigimussa bangi be bakaaba nti bya buseere. Kati akawuka be kajja kalwane kanyonye vanira ne kajja kagwa mu mazzi omwo. Kati bwe kagwa mu mazzi omwo olw'okuba nti galimu kasukaali ng'ate n'ekikaleeta muno kunuuna sukaali ono ali mu Mmwanyi nekanywa ku mazzi kali. Ow'omu mboga abadde awerekeddwako Omulangira Daudi Chwa, baminisita okuva mu Bwakabaka bwa Buganda abavunaanyizibwa obutereevu ku by'obulimi, Oweekitiibwa Noah Kiyimba, minisita wa Cabinet amawulire era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda n'abakungu abalala okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Nsanyuse nnyo olw'omukulu ono okutwanjulira enteekateeka eyo oba oli awo gye tuyinza okugira nga tutambula nayo mu kulwanyisa akawuka k'Emmwanyi. Sebitosi agamba nti okusomesa abaana be baleme kubanga ye eyalemesebwa okusoma olw'olutalo baleme kumufaanana kye kimu ku byateekako ennyessira newankubadde nga teevuma kulima kirime kya Mmwanyi na kulunda kati byakola. Kye kiyikoza n'amaanyi nga n'ebigambo biri by'oteekamu nzijewo kiri ekigamba like a father, like a son. Mu kwogera kwe Mukuumaddamula ategeezezza nti omuntu anaagoba okwekubagiza alina kwewaayo kusomesa baana be kubanga anaatereeza ebiseera by'omu maaso eby'ensi Buganda n'eggwanga Uganda alina kukwasizaako baana bato n'abavubuka mu nkulaakulana. Buli aneekubagiza talisomesa baana kubanga Hajji Sebitosi agambye nti yagamba tayagala abeerengayo ebyamutu ye kaakole abaana be basome kubanga obulimi twagala bututuuse ku birungi ebiddako. Waliwo n'omukulu gwe nawulira ng'agamba nti obulimi tebutusobola tugaggawaza. Ne ngamba ono ate yasomera wa? Obulimi busobola otugaggawaza. Obulimi busobola otutwala mu makolero. Obulimi busobola otutwala mu science ne tekinologiya. Katikkiro yeebazizza Sebitosi olw'obutetenkanya bw'atadde mu kulima Emmwanyi n'obuyiiya ekimusobozesezza oba oliawo n'okufuuka omulangira kubanga ekifuula omukopi omulangira kwekolera. Obugimu mu ttaka abusalidde amagezi si mu ngeri ya kitalo omulala gy'atasobola. Ani atasobola kusiba nte oba emu oba bbiri neyeeyambisa obusa bwazo? Ani atayera mu luggya n'addira kasasiro n'amuteeka mu kinnya n'afuna nakavundira? Ani atasobola kusima binnya nga bw'abisimamu? Abalya nnaka mweyuna abantu abalina ennimiro ezitegeerekeka babawa amagezi. Akubiriza abantu okukola kyajje ku mukyala wa Sebitosi ategeezezza abantu ababadde bakuŋŋaanidde mu maka gaabwe nti omukulembeze w'eggwanga aliko bye yali yabasuubiza mu mwaka gwa 2016 ng'akyaddeko mu maka gano n'okutuusa olwaleero by'atannafuna. Nasanyuka naye neekomekereza n'okunyiiga pulezidenti yatusuubiza teyatuwa. Teyatuwa pulezidenti tumusaba atuwe bye yatusuubiza. Mweyune bano abalina bye bakozeewo kijja kutuyamba okuzza Buganda ku ntikko nga kiri buli omu ku ffe
ng'alina kyakola kyayingiza y'engeri yokka ey'okuzza Buganda ku ntikko. Ewa muzzukulu wa Mukaajanga abangi gwe bamanyi ennyo naddala bwe kituuka mu kiseera ky'abajulizi Richard Mukaajanga gye tutuukidde ku kyalo Ŋŋanjo mu ggombolola y'e Katikamu alima mu ngeri y'eggwanga lya Brazil ey'okutabika ebirime ku ttaka ly'oyinza okugamba nti lirimu amayinja. Oweekitiibwa Mayiga eno obubaka bwe abutambuliza ku nsonga y'amaka okuba n'emmere obujjanjabi eri abaana ate nga basoma ng'ekijja okusobozesa Buganda okudda ku ntikko. Bw'atyo n'ategeeza nti Buganda ey'omulembe omutebi abantu basaanye obutalinda kwagalwa kuba kino kiyinza obutajja kati, n'alaga ebimweraliikiriza nga Katikkiro so si bano abavubuka ababeera ku mitimbagano abatalina byakkola aboogera ebisasamaza eggwanga. Kakati singa nazze Bulemeezi kangaawo ne simusangawo, ab'amagombolola ne sibalaba, ababaka ba paalamenti ne sibalaba, ne siraba muntu yenna, abantu baganye okulima emmwanyi. Awo nandyeraliikiridde. Njagala mumbulire oba emirimu Kabaka gye yabagamba okukola mugikoze. Kangaawo bw'oyagala okunsaasira jangu ng'ambe nti Bulemeezi baganye okukola Kabaka byagambye. Akubiriza abantu naddala abalimi okuyigiriza bannaabwe buli omu kyamanyi olwo lwe bajja okusobola okugenda mu maaso n'okugonjoola ebizibu ebibasoomooza naddala mu kirime kino eky'emmwanyi. Omulangira Daudi Chwa asinzidde wano n'akubiriza abantu okukola newankubadde ng'ebisoomooza mu nsi y'ab'obwe Uganda biwerako. Essanyu nga tujja ntunuulidde ebitundu bye nalaba nga birimu ensiko nga temukyali nsiko. Mwebale kuwuliriza Kamalebyonna wa Buganda. Eggwanga lyaffe lirina ebisoomooza biyitirivu nnyo naye tetuterebuka. Ku kisaawe e Busula Katikkiro waggaliddewo ekitundu A ekya Mmwanyi Terimba 2022 wakati mu kwebaza ababaka ba paalamenti ey'e11 olw'okugoba endagaano y'emmwanyi eya Vinci Musigasimbi Atalina Nsimbi wadde ekikolo oba omuti gw'emmwanyi ogumu mu Uganda. Ekimugaana okujja Bulemeezi agule yakataka asimbe emmwanyi ezize ye ne z'abaatwala ebweru kyeki. Yajja Bulemeezi ne mumume ettaka peneti mumuguze ettaka yalime emmwanyi ze ye asuubule emmwanyi ezize alyoka azitwale gy'ayagala oba azitwala Pantagoniya y'anaamanya. Awo nno neebaza ababaka bano ate okuyimirira awamu kitole nga temutabiikirizaamu bya bufuzi. Akubiriza abantu obutava ku mmwanyi kubanga kino kigenda kujja abantu mbwavu nga Ssaabasajja Kabaka bwe yabalagira okukola mu mwaka gwa 2016 okubangawo kaweefube agendereddwamu okukulaakulanya abantu n'okubajja mu bwavu. Minisita w'ebyobulimi obulunzi obwegasse era avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo akubiriza abantu okusoosoowaza ennyo obutonde bw'ensi olwo lwe bajja okusobola okulima awatali kweraliikirira. Kubanga ekisoomooza ekyo abasinga kati tetukiraba nti embeera y'obudde ejja kukwata ku bingi bye tukola mu kulima. Emmwanyi tuzaagala tuzirime ne bwe tunaaba tetulongoosezza mbeera ya budde. Emmwanyi zijja kukola ki? Zijja tulemerera. Neebaza abalimi b'olambudde Mwami Semyano, Mwami Sebitosi ne Mukaajanga. Mukama wange mbadde naaludde okulaba omusajja afukamira n'atula ku ttaka n'anywerera ddala ate nga n'omukyala amulina. Naye Mwami Semyano waali? Mwami Semyano ate Mwami Sebitosi. Abo essanyu libayitidde kuba n'ewaabwe tuleseeyo embaga. Kangaawo Ronald Mulondo obubaka bwe eri bannabulemeezi bakulembererako Ssaabasajja Kabaka bwabutekubagiza kyokka ye amyuka RDC Weruweero Mariam Kaberuka asinzidde ku mukolo guno n'asaba abantu okukomya okwetundako ettaka kubanga bajja kuba tebalina we basimba mmwanyi. Bano b'owulira bagamba nti olutalo lwatuyitamu Mukama wange n'okululaba tebalulabako. Emyaka 40 ebyolutalo n'okwekubagiza twabivaako. Tuli mu kwewuunaganya tutya bwe tuyinza okulabika nga tuzza Bulemeezi ono ku ntikko tulyoke twegattire mu Buganda eyawamu okugiza ku ntikko ffe tukola. Mukama wange enkuloopera y'abalemeezi bano ettaka omuzimu gw'okutunda gwe gututuddemu ng'ate emmwanyi zaali zituyambako n'okukuuma ebijja bwaffe. Nabadde mbabuuza eggulo we nabadde nti omuntu abadde alanya ng'ogamba ndi mutabani wa gundi eyeebase egindi. Tugenda gamba ndi mutabani w'egindi gwe twajja wano ne tumutwala egindi. Ababaka b'e Bulemeezi nga bakulembeddwamu Hassan Kirumira Lukalidde omubaka wa Katikamu South baliko bye batangaazizza wakati mu kukubiriza abantu obutava ku kulima mmwanyi ne ku ndagaano eyagoba mu paalamenti ekyayogeza abantu ebingi. Badde nzijano njogeddeko ne mukama wange Muwanga Kivumbi akulemberwa akabondo k'ababaka ba paalamenti aba Buganda. Nantuma n'angamba mbategeeze nti ekiwandiiko ekyo bwe bakikolamu ennongoseeza ne kikoma mu paalamenti tugenda kukola kyekimu nga kuguli omulundi tukigobe kubanga
tekigoberedde na rules of procedure. Kisebo Katikkiro okujjako leero kuze twongeramu mafuta n'otwongera ekisumuluzo ekyaba ababadde bagayaddemu mu by'okukola. Katikkiro ku kyalo Kikyusa mu ggombolola y'emwene y'Ekikyusa yawaliriziddwa okuva mu mmotoka olw'abaana b'essomero ababadde bamulindiridde ku makubo era ku kisaawe Katikkiro awuniikiridde olw'abayizi abataddemu oluyimba olw'essuuta empologoma ya Buganda olumuwaliriza okuyimirira abayizi ba St. Peters Bombo Kalule lwe babadde bayimba. Mark Jackson Kasule, BBS Terefina, Ageesigika. Mark Jackson